Kale tukwaniriza nnyo kwembozi muyugi wabale kutugoberera nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Ndino musajja Wizd amanya malawa gengeko gegatya Wizd 6x6 the gas them sugar. Omusajja yava ku lukalu lw'omuzungu naddugalira ku lukalu lw'omudugavu Africa. Nanyini TikTok content creator. Mpozo kwesa manya ku TikTok Wizd 58 Wizd 58 ye hashtag buli kimu kyonna gye kiri ekyakabi. Yaman toyanze gekakati ensonga zitulese ensonga za Bebe Cool n'abayimbi bonna. Abayimbi bano nze simanyi gogana kukiraba otya. Abayimbi bano Bebe Cool bamwabulira oba nedda. Nga kiri kitya nti tulaba nti Bebe Cool yavaayo nagamba King Saha tagwanidde kulembera abayimbi mu kibine kya Uma kuba tukimanye bulungi nnyo the King Saha azokwesimbawo nga president wa Uma. Kakati Bebe Cool bwe byamugwa mu matu nagamba nti oyo gaita sanide tanakifanya kirungi enjaga janywa mpitirivu nnyo neke nyini akyeyogerera. Kakati King Saha agenda okuvaayo before nga Bebe Cool tanakumulumba agenda okuvaayo gamba nti yesimbye ku bwa Uma. Abayimbi bonna baasika nga teri n'omwanyega. Bebe Cool amala kuvaayo n'agamba nti oyo gayi mwana wambwa nnyo tasobola kutukulembera. Abayimbi bonna ne bavaayo lumu bavu ne baloka bendo osinga ne bagamba King Saha tuli naawe. Bebe Cool nakyo tugamba King Saha tuli naawe. Akanyanya ne kaba kayitirivu nnyo nga kigenda okujja nga Bebe Cool amaze ku lisinga King Saha. Ekibuuzo kiri nti abayimbi Bebe Cool bamuvaamu batyo because yavayo n'agamba nti yo boli awo alowooza oluvannyuma yavayo n'agamba nti boli awo Maurice Kirya yanaba omukulembeze omutuufu naye ate Maurice Kirya tugenza okulaba nga teri muyimbi n'omu amuli mabega kujjako Bebe Cool we yekka yamwenda osinga ate ne Kenya nalemererwa okujja empapula ez'okwesimbawo. Kakati ate nekyongera okubeera waasi omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda atalako omukono King Saha Manisulu. Olowooza ensonga eno erimu olutalo oba nedda? Ekisookera ddala first point kikulaga amaanyi ga Bebe Cool. Ekisookera ddala alina amaanyi for starters omuzungu wakyogera alina amaanyi gatya nga bayimbi banne bonna bamuvaamu. Mu kusookera ddala wali eri yali tannaba kuvaako kyayogera nga teri wadde n'omwanyega bwe yavaayo n'aleeta omuyimbi we then n'abeera ng'akutte ejjinja n'akuba mu kisaka. Okitegeera buli omu n'ayimuka kitegeeza alina impact y'amaanyi nnyo mu kusookera ddala alina impact y'amaanyi nti bw'avaayo n'akolola n'agamba bangi basooka ne bakola ki impact si gy'alina gy'ogamba eyo ng'abayimbi bonna babadde bamulumba kulumba King Saha bangi basoose ne boogera bangi basoose boogedde naye bameka basoose okuvaayo naye ye bw'ayogera okusookera ddala asooka n'akola statement nga sinaba kuvaawo wasooka awo nkyali kusaidiye then bwe mba nzizeeko wano awalala ate part 2 of Bebe Cool big size himself kiraga nti obuganzi butono nnyo mu bayimbi banne. Alina obuganzi butono mu bayimbi banne Bebe Cool alina obuganzi butono nnyo mu bayimbi banne tebamwagala. Gwe lwaki oba olowooza nti abayimbi bonna kubanga industry yaffe nnene engazi okitegeera Maurice Kirya gwe yaleeta tumulaba nti musajja muyimbi mulungi nnyo be bamu ku ba artist be twenyumirizaamu wadde nga lwawo okulabika okitegeera yes be bayimbi abebbeeyi be bayimbi kwegamba yes mu kumusasula wano tosobola muleeta ku kivulu n'ayimbira mitwalo 2 okitegeera ayimbira kasente kali kennyini ali worth that naye n'oleeta omuyimbi ng'oyo ebipapula abirina amanyi oluzungu alina leadership yo oba omutunulidde shape ye naye ne bamukugobesa experience agirina naye ne bamufugutula ki emisinde nabagamba twagala King Saha waffe twagala King Saha waffe oba gwe twagala okitegeera oba gwe twagala so kiraga ki nti omukulu ono ne bw'anaakeera ku makya n'asala eddiiro nadde ewa Kyagulanyi Ssentamu bayinzeera okudduka emisinde eyo levo gye tutuuseeko Bebe Cool ne bwakeera ku makya bagamba nti negase ku Bobi Wine abantu basobola okwabulya Bobi Wine abuuza entulo obugenyi baddusedde emisinde kati bwe buzibu obwo omusajja ng'omujevunye nnyo bwe buzibu obwo bwalina ekyo bayita ekisiraani kye bayita ki simanyi zo buli kimu akifunyemu afunyemu ebisima tubirabye naye waliwo ekintu ekyo ekirondoola ekyo oba mu bulokole ndooza tuyinza oba kawuula abantu yabanyiza ki simanyi kye yakola
kubanga yo muntu avayo nayogera amazima nagamba nti nze ndi wakino ndi wakino zoba na Uganda twagala nnyo mazima ebisere bisinga kinyuma nnyo nogira nti lero nogamba nti bizemu enchano mano nogamba nti muze lero ndi wa yellow ndi wa red ndi wa blue naye kastojjayo kalaze ntuufu nolaga nti nze ndi wakino okitegeera so kati ye challenge jafunya ate nga akyagifunira ddala tukirabyeko kingide ne kivudde ku generation yaabwe ne kigenda ne mu baana okitegeera ekintu ekyo so kyalina okufubako okulaba nga agiragira muko naye ng'okutwaliza awamu si muganze eri bayimbi banne first point era akimanye nti teri amwagala bayinza okuba bamwagaliza naye nga okumwagala kitono yes omuntu atakwagala so kwagaliza asobola okukwagaliza nsobola okubeera nengamba Mr. Wagwan big up on yourself mwana okikuba bulungi nnyo wano ku YouTube okola kyo kitegeera naye nga ate mu mutima gwange nga tonjagala nga sikwagala so kati yeyo challenge jafunye nti kati tuda mu bintu bya serious bya wuma bintu bya kulonda ebyo bichi abantu tebamwagala ne bana leta Obama yesimbe abantu tebamwagala tebamwangalira kodala mtajja kwa tetaleka gwanga kati jiregeza nti Bebe kuli yafunire mu filimu ye ne mu yawe omuzanyi we gwe yaleta ye yali sita super sita filimu sita yasooka okuwanika oba omuzanyi ye w'ekikojogo kubanga fine omukulu ye coach ayinza okuba nga omuzanyi gwe yaleeta nga fine nga yiya muleeta ninga omuzanyi kikojogo namba lujega engeri gyawagira Arsenal alabika menta we yateta kati ate omanye ebintu byateta byakola ateta butesi kati ayinza okuba nti ye nga ye coach yatuletera Maurice naye omuzanyi we gwe yasooka okuleeta yasooka n'agimukubisa senga kiri abadde waali saawa zino ng'akyayimiriddewo bulungi oba osanga yandibadde afuna gatsi ezogira naye omuzanyi we yasooka n'amukuba kkono oba kyekyasooka okuleeta obuzibu okuba nti yasooka kujevuna eno King Saha bamulumujevuna ate naye n'abaleetera ye gwalowooza nti yasobola ekino nekyeyongera okubatabula then n'ekirala kyalina obuzibu bwalina ajovuna nnyo yes alina okukomya ekintu ky'okujovuna abantu banne okitegeera bayimbi banne ajovuna nnyo bw'oba oleesa omuntu wo bino si byakulwanagana si byawattuuyo leeta omuntu wo weesimbewo bulungi nnyo munyonyola abantu bamugule yes tukube manifesto gy'oleese bulungi nnyo tukimanye nti ekyo naye ate bw'odde lino ogamba ate ono tali gundi tali worth that twalaba wano akalulu ka 2021 twaliwo nze nali nzaaliddwa ssebo oyinza okuba gwe tewaliiwo omusajja yawunzika wano ng'ebbafu ziri bwesi ne bwesi bagenda okera ku makyanga ekintu engamba kati ffe gwe so kati ate nga twali tunyomanyooma ng'ali ki on top okitegeera so it's not all about nti oba muntu wa buyagirizi oba busigaleti okitegeera no omuntu wabeerawo kibayita okuganja ng'oli yalina feva eri abantu opposite y'okuganja kibaaki kiba kikolimu if you don't have favor you have the curse yes opposite y'okuganja kiba kikolimu kati omukulu alabika yafunako favor for starters waliwe twatandikira kati saawa zino naye omuziki kuba ogulete ndaba abantu bagunyumirwa era weeks 2 kati gwe mbulya luyimba omuziki wa weeks 2 naweddeko simanyi lwaki ezo ennyimba tazikwata naziwa mutabani we by the way Andrew Kisali nazimba kubanga siza generation yagezezaako bitukaka weeks ezo ennyimba aziwe mutabani we Andrew Kisali azimbe kubanga saa zino byayimba nawe birabira ddala nga lwakuba nti alina nti Andrew byalimba tebebe kulu byayimba okitegeera so senga abadde akutte kati nagamba investment kanjiteke mu mutabani wange ono senga kati saa zino Andrew bebamu ku balabadaba abakyamu saa zino betulina okitegeera so kyalina okukola ekyo binabiveemye byawattuyo kana akasajja ka kamiliyoni kabakubisizza katukubye forever muganda wange ate ne kamiliyoni era yamuleseeyo kubanga tulaba nti ennaku zino Chameleon ne Bebe Cool bali nyamukimu balaga nti kati bakinywe nnyo beyagala era bagezako kuba nga bakuba ghetto president Bobi Wine nate tulaba nti byatusate mbine byawuma ebyokulonda era Chameleon yendo sinze King Saha era nalekayo Bebe Cool eri mu kifo kye yakimanyi Chameleon mugezi King Saha mwana we mutabani we yamugulumye nga yakola ki buli kimu yave najo tukubendo yes kati gwe tosobola kuleka mutabani wo ate nodduka ogende wakizibwewo ate kisoboka
robo ina kusooka mutabani wondo okitegeera ate Chameleone musajja mugezi nyakimanya abumanya nti ne bwana bayegase ne Bebe Cool bava oli omusajja tebamusobola oli omusajja abakuba bombi omulundi gumu tudda mu bya politics ani akuba Robert Kyagulanyi Ssentamu abagata mu ghetto omulundi ogu gumu n'abakubisa yes kati Chameleone tayagala nnyo bintu bikunamya gwe wala akalulu kana akabwa meya Malabe kyatuka. Saka je bibukunamya. Ali chindira. Kakunamya gayi. Akalu kakunamya Chameleone. Kati ngoya gale emirembe. Mugamba ajjako mawo yesimbewo. Nobwe mupibwe kawembe tasobola nabuyimira ko sawa. Tasobola kunda yatya nnyo. Pesa kaluka mukunamya. Baye bakuba abaye basusuuta wano. Sebo Kamili kwesi gwali ko dokita tukwagala nnyo gwe Kampala ogenda jijira. Kombe. Olina obululu 10 n'obwo 15 ate nga ba family members bya ne bamuvamu kati tagala nnyo bintu bimukunamye ebyo kati akimanyi bulu nnyo wanajja niyeyo nga ku Bebe Cool akimanyi ye already mu tudda mu ya politics tewali success ya de nomu inogumu so tasobola kudda ku side yeyo ate yeyo omusajja nti ngawo olire erinnya lye nti Chameleone Kamili ngawo uli anti Chameleone sawa naba kwefuulira yes asobola kuvayo nalaga kalaze nti Bebe Cool ayizo okubeera nga abyogerawo no muganda wange twalya ku kimu yakola kinakola ngire Chameleone akoma kuwandika wali eri ku gundi ku bigundi ze nti gundi wanyamba n'ongulira ekyokulya we twali e Kenya no sobola kumera bira ya mentally nga buli kimu neta vayo nakyogera mu lwatu awandika buwandisi buntu ntwawo buntu ntwo kitegeera so nga ate Bebe Cool yayinza okubeera kimini nga ye wa one love agamba tata muganda wange bye kibuli kimuki ne Kamili kweso mumanyi sote yesigamwa lero wakone ncha wadyo achuka encha negulo sote sobola kuvayo nagamba ati gundi nenga King Sala nkimanyi era ye wasibiddawo wasibidde tasobola kubeera nga avaawo era King Sala nze nkiwera nange nawe ki kale tuyanze gefo nawe mbozi eyo King